nga mukulu Buwembo akwasibwa office mu butongole eya Ssaabakunzi agenda akunge atankule ground. Njagala okuyozayoza mwenna abalondeddwa naddala abakyala n'abavubuka. In fact kampite Honorable Kabuye jangu mu ddakiika 2 otubuuzeeko. Honorable Kabuye ye Ssaabavubuka waffe omujja adidde honorable zaake mu bigere. Era engeri gye tuli mu kaseera ak'abavubuka sebo tufuye akagambo eri abavubuka b'eggwanga. People power. People power. NUP everywhere. Mr. President, obukulembeze bwa NUP monna abawagizi baffe basawo ne bannyabo. Erinnya Kabuye Frank Kibirige, omubaka wa Kasanda ey'amaserengeta mu Parliament, ate akola nga minisita mu nsonga z'abavubuka n'abaana mu ggwanga Uganda mu gavumenti yaffe eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era neebaza ekibiina ne bannakibiina abanzikiririzaamu ne bankwasa okulembera abavubuka baffe mu lutabaalo olununu eggwanga lyaffe Uganda. Bakadde baffe nga President wagambye era n'abakulembeze abavudde waggulu tuli mu kalulu ak'abavubuka. Akalulu kaneeno gwe musingi ogusookebwako ogwa protest vote gye tubadde twogerako. Twagala okununula ebifo byonna ebirondebwamu ebyobukulembeze okuva ku byalo byaffe. Naye abavubuka ffe abakola ebbendobende erisinga obunene ery'eggwanga lino Uganda, bukyo tulina okulabikira ku mmeeza ezisalirawo eggwanga Uganda. Twasanze okusoomoozebwa Mr. President ne ku kyalo kyenvaako ne ku muluka gwenvaako we baawulira ebitambula n'amanyi ge tubadde tuteekamu ne tutuuka nga n'abaana baffe abamu abazze okwesimbawo musanga NRM yabawandiisiza nga bali mu bisenge, ate bwe batuuka okulaba foomu ne basanga 2 eza NUP ze bakomyawo tebano baba nominaties emirundi 2. Ne weesanga nga gwe baadde balina okuteeka ku kyalo ekimu bakamwokya bamusanze atajjidde mu register eziri Makerere. Ne weesanga nga badde alina okulondera e Kavule bamukanyuza ate ali bwayiise, nga bagezaako okuggyawo n'okusaasaanya obuwagizi bwaffe. Naye okusaba kwange eri abavubuka, wadde okusoomozebwa okwo kwonna kwabaddewo, twasobodde okunominatinga ennamba ewerako era tukyebaliza Katonda. Mbasaba mmwe abavubuka abakwasiddwa omukisa okuba nti mwanominatinze, mubeere basaale okuyimirira mubeere abakulembeze ab'ensa. Obululu buno bwe tulimu obwa college vote kibasinga okukozesa ziba nsimbi nga bagula mmwe okubajjako obuyinza nga baterawo ebitole eby'emmere, ebitole ebiva mu mmwe, ebintu byammwe byennyini bye bagaana bakolera ebibajjeeyo okulwanyisa ne babibaddiza ng'obulabo okugula integrity yammwe. Mbasaba muyimirire mulwanirire obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda, mubeere ekyokulabirako ekinasikiriza abo bonna abatunuulidde ekibiina kya NUP ne bakkiriza nti ddala tebaakola nsobi era bajja tukwasa obukulembeze okuva waggulu. Naye nze nnyo mukama wange omukisa guno gwompadde era obubaka butuuze katinzikiriza obankuleka okwogere neeyanziza mukama wange. People power, our power. Thank you, Mr. President, the NEC members, comrades, members of Parliament. My name is Frank Kabuye Kibirige, the MP for Kasanda South, the Shadow Minister for the Youth and Children, and also the Secretary for the Youth at NUP. Ladies and gentlemen, I want to take this honor to thank the delegates that trusted me and handed me the mantle to lead the young people in the revolution we are in as the National Unity Platform. I don't take it for granted. I know it is a duty that will come with sacrifice, but I'm yet and ready. I'm ready to take on that sacrifice to see that we liberate this our country, Uganda. Mr. President, allow me to speak about the ongoing youth elections. We have faced many challenges, especially the young people that try to nominate
on the opposition, specifically the NUP. We found the registers tampered with. Voters and candidates were misplaced and taken to different locations which they did not subscribe or register for. Our people were denied access to the registers to confirm the details of the different polling stations where they have to stand to represent our people. But that did not shake their faith and belief in being leaders to lead the revolution that we are in. And although we had all those challenges, we were able to nominate a good number of these our candidates, and they are ready to serve. My message: I know we might not have nominated at all villages, not in every district, not in every sub-county or parish, but I believe even with the few numbers that we manage to nominate, if we work as a team, if we stand on integrity and let it be our core value and discipline, to see that even in the few numbers that we manage to nominate, we stand by those that represent the values that we stand for, and we stand with those that represent what we have been speaking, we shall be able to win the